Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza nnyo munnange ku misomo gyaffe gino egya Nurain Islamic Online School kwe tubeeranga tusomera Qur'ani ey'ekitiibwa. Twatandikira eno wansi ku yasaruna naye nga ne Qur'ani gyetulaga lwe lugendo ye target insha Allah. Sallallahu jalla wa ala ayongere okubanga atugondeza okusinziira ku maanyi ge tukoze ki maanyi ge tutadde. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Naam, omulundi ogwasembayo twalaba nti tusobola kati okusoma ebigambo ebiwanvu. Naam, ngeri gye twatuuka ku sukuuni tusobola okusoma ebigambo ebiwanvu. So tetwabimalayo byonna, osobola okuddayo mu yasaruna ne weegezesaamu naye nga waliwo akuwuliriza amanyi. Naam, ne weegezesaamu n'abeera ng'akola ki, n'abeera ng'akuddamu. Naam, oba osobola okuba nga okontakitinga ennamba eri ku sayiti oba ontuukako direct n'embeera nga nkuyambako insha Allah ku page yonna ebeeganye. Naam, so omulundi guno eno tugenda kwanjula topic mpya, si mpya naye just kakodyo kapya. Naam, kakuyigiriza nsoma ey'ebyo already bye tumanyi. Naam, tulina obuntu buno tubulaba bubanga bukoma. Naam, jukira kano nakagamba nti kali presenting ennyukuta buno buddashi yinza okuba alifu babba oba sinye oba swadi yonna teekawo yonna gyoyagala. Kali kano kitegeeza kabeera waggulu waayo. Naam, nga olaba fataha kano ne kabeera wansi. Naam, kano ne kabeera ki, nako kabeera waggulu. Naye oba obwetegereza kano aka waggulu n'aka wansi bufaanagana, obulaba koma eba etunudde eno eba yengedde kati waliwo eno ogirengedde eno eri waggulu, nayo eba etunudde side eri enjawulo egiriko. Eno yenjawulo eri waggulu wakati bw'eno n'eno, kano kaba katunudde eno, kano katunudde wa eri. Ye babuyita batya? Buno obuntu ekisookera ddala tubukozesa mu kubanga tuwangaaza ennyukuta. Naam, Abawarabu kye baakola baanonyayo obuntu obuyinza osamarayizinga okuwangaaza nga tebataddewo nnyukuta ziri ziwangaaza just nga bataddewo obuteeso obwo. Naam, okusamarayizinga ekintu ekyo kiriwa kyenkutegeeza. Kati nga olaba nti kino tusoma tya ta olwa alifu eno ewangaaza. Naam, ne bagamba nti alifu eno kino ekigambo kiba kinene. Kyetuba tukola teekawo obuteesi taawo oteekewo kana akagundi okalengedde kakoma kafaako ketugenda otegeera erinnya lyako okateekawo kalipulizentinga kino ekintu nga woosomye kino ne kino bwogenda okisoma osoma otya? Osome ta. Tuli wamu? Ne kano nga wokalaba nti kali wansi kano ne kalipulizentinga yawe eno. Naam, ogirengera wano eno tugisoma ogirabye? Ne bagamba ati tujja kwetawaanya wandika buwandiisi alifu oteekewo kakoma kaffe kano naye kateeke wansi. Naam, kateeke wansi w'ennyukuta ogisome nti nga woosomye kino ne kino bwogenda okukola ki? Bwogenda okisoma. Ndowooza kategeerekesa. Kaakati kyekimu ne kano okalengera kano kati kano kakyukamu ne katunula eri. Balaba leero tukakole tutya? Ne bagamba tukafuule kabeere nga katunudde eri. Kyekimu wano nga wenaasoma kino nti otya? Hu ne kino kyekimu. Naam, so kati olina okwawula wakati wa kano ne kano. Tukalabye? Kano akafataha ne kano akaki? Akabomba. Naam, giba buyita batya? Bukoma buneeno kano akasooka bakayita fataha maddi. Naam, bakayita batya? Fataha maddi. Engeri gye kali waggulu w'ennyukuta kabeera fataha naye nga maddi. Maddi kitegeeza okuwangaaza. Naam, ne kafuna erinnya eyo nti kano kafataha akawangaaza. Tuli wamu? Fataha ki? Fataha maddi. Teeba kano bakayita batya? Kasira maddi. Kategerekese. Ate kano bomma maddi. Naam, kategerekesaako ge mannya gaabwo. Naye ekikulu kyakutegeera bukola butya era oba okasanze omanyi omugaso gwako ku nnyukuta bw'okasanze kyekikulu kya byonna. Naam, tugenda soma wano eno bino byentadde ku lwawo insha Allah tulabike nga tubitegeera bulungi insha Allah.
ta aha ta kino kye kimu ne kino naam ino fataha maddi aha ma aha fa fa aha la naam qa na swa kazi bwako no aha i i hi bi ki li ri mi ni hu mu fu nu naam zu hu su butegerekese obwo kati katubuteekeko mu bigambo naam tulabe bo tubusoma tutya kino kyokka alifu ngeriko fataha tukisoma tya fataha maddi tukigatte Adamu na Adamu Adama naam okirengedde eno nekola kwegamba neyimirira mu kifo kya alifu ebbiri naam ogirengedde Adama naam hadha naam twalibadde baddembe okukwata haawo ne tugikola nga ddali bwe tugikoze netukwata alifu eno ne tugiteeka wano eno naye twagadde bwangu ne tukisamarizinga bwe tuti naam kategerekesaako no newangaala hadha tuli wamu amana malik teako kasiya bulungi maliki bihi kasira majjo ogirabye newangaza haau walibaddewo yaau ya sukuuni naye tugijjeewo ogirengedde nebeera bihi somera erinnya lino Ibrahim ogirengedde Ibrahim erinnya Ibrahim olirabye osobola oddiwandiika bwotyo naam so twalibadde baddembe okuwandiika wano alifu ne wano yaau naye tetwagadde twagadde kiwandiika tya bwe tutyo Ibrahim naam nuruhu noza kategerekese alhamdulillah so topiki y'olwaleero eri as simple as that tugenda kweyongerayo just obugambo butono insha allah mu topiki enaddako then tubeere nga tweyongerayo wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته